twagala kuvaako eno katono nnyo tutandike ebbaluwa yaffe olunaku olwaleero naye nga tetunaba kugenda eyo. Twagala okwebaza mwenna abayambako ku mutabani waffe Twesigye. Ebbaluwa twagisoma gye buvuddeko si eno esembyeyo twagala ye Brian tusuubira Mukama nga akkiriza enkya ayinza okugenda okulongoosebwa. Tubadde tukyayongera okukuŋŋaanyaayo ku buyambi tebunnaba kutuuka bulungi bwe twagala, naye mu byonna tukkiriza nti kijja kusoboka. Era olunaku olwateekebwako olwa Thursday yenkya mutusuubira nti ajja kuba ng'alongoosebwa. Eri naawe mukwano gwange ewulira ku bbaluwa eya wiiki ewedde ndowulira okukwatibwako bwetaavu bukyetaagisa omwana ono omulenzi agende asobola okulongoosebwa. Naye ate Twesigye ebbaluwa gye twasoma bwegako wali akomyewo nate okwongera okubebazaako olw'omulimu omulungi gwe mumukozeemu. Njagala kusooka muwawaako bwe tuvaayo tulyoke tugenda ate mu birango bya bakama baffe gye tunaava tutandike ebbaluwa yaffe mu butongole. Amanya gange yenze Twesigye Godfrey, neyazanya abawuliza ba Prime Radio okunyamba okunzijanjaba, neyanzeege Mukama yeebazibwe. Neyanziza nnyo neyanzeege buli muntu yenna ayina kye yakola okunyamba Mukama amuddizeewo. Neyanziza nnyo neyanzeege. Obuzibu bwange nali nafuna accident mu 2019 mu January ennaku z'omwezi nga 3. Eyantomera yali wa Prado, nadduka tetwasobola mufuna, ne Mukama n'ansobozesa okubanga nali ntegeera bulungi nga ku mutwe saakosebwako. Olwatuuka mu ddwaliro ne neegayirira abasawo kuba nasooka ne mbayita ebbanga ddene nga tebanfaako bampitako buyisi. We namala nga nnyina ssente gyali emitwalo 17 nga mpulira omutisaayi gunya wano ku mutima nga ekituufu mmanyi ngenda kufa. Nezigyayo ssente nempita omusawo nenzimukwasa, kwe kuntwala mu theatre ne bambaaga olubuto kuba nali nfunye internal bleeding. Era bampa ennaku zaali nnya ne baŋŋamba ennaku nnya wonna azimalako ng'ofulumyeko mu mbeera zaffe ez'obutonde ojja kuba omaze okuwona. Namala wiiki emu n'ennaku 2 nga sirina kyenkola paka Mukama we yansumulula ne baŋŋamba kati awo tewakyali kigenda kutta, omaze okuddayo mu bulamu bw'ensi, Mukama akwagala. Kati nembeera nga kino ekyuma okugulu kwali kwakutuka emirundi 3 muno mu kisambi, era baateeka mu kyuma ne wansi ekigere ekitambulira wano mu kakongovule kyakutukako ne bakola skin graft. Kati era skin graft eno yabadde esinga okunsumbuwa olw'embeera okubanga sirina bujjanjabi. Kuba ekyandibadde ekidduka kyange nakyo nakitundira Mulago, ne poloti yange gye natunda ey'ekakoni ye yannyambako teekesaamu ebyuma n'okufunako obujjanjabi obwanzijanjabako n'okupangisaako ennyumba we mbadde mbeera. Naye eky'omukisa omulungi abawuliza ba Prime Radio, Mukama bongera omukisa abanzijanjabye n'osobola osasula rent kuba omwami abadde yangoba nga mmanja emyezi 3. Naye abawuliriza buli omu yenna annyambye mu buno obuzibu, Mukama amonyongerera omukisa. Mwenna abatugoberera ku channel yaffe eno mwebale kubanga mutambula wamu naffe. So kano kalango katono nnyo tugenda kubanga tukayisaawo era nga tubeetondera olw'eddakiika eno, naye nga tukagamba nti kino singa kiba kiwedde akalango kano tugenda kuba tukajjawo kaleme kubeera nga kali mu ddakiika eno. Naye nga tulina channel yaffe endala eyitibwa ewaffe Comedy TV. Gendayo subscribinga ku channel eyo. Twetaaga just abantu 1,500 wano ku channel eno. Tuli abantu emitwalo 2 tusobola okukikolera mu wiiki emuyo nga kiwedde kuba twetaaga abantu batono nnyo tubeere nga tusumulula comedy yenna ba comedian bamaze dde okwetegeka. Ogenda kubanga onyumirwa, tolina kyogenda ku missing, tugenda kubanga tukujjako stress. So ogendayo subscribinga botyo wano wansi kweno video nyini comment esooka waliwo link ya channel, gendayo oginyigeko ogende ku channel. So ogenda kubanga onyumirwa. Tukole ekintu kimu, tugendeyo tu subscribinge. So tubeebaza, mwebale nnyo, mwebale. Baluwa emu naye ngerimu ebbaluwa 3 ekyo ojja kukitegeera mpola nga omwezi gwe tulimu gwa 9 omwaka gwa Mukama waffe 2020 kola ebya Mukama ne Mukama anakola ebibyo.
ntandise n'omukulu ono omwami ono agamba bw'ati agamba nti ebinjogerwako nti nagoba mukazi wange n'abaana si bituufu nti nempasa mukyalo omulala era nga mbwe yali ensonga ey'okubagobya si kituufu nti kati buli abaana n'omukyala bali mu kulya ku kasasiro ebigambo ebyogerwa ebyo si bituufu n'akatono. Agamba bw'ati mukwano gwange kindeese ku Prime Radio kubanga namanya era ndawulira nti waliwo abajja wano ku Prime Radio nga baleese ensonga ezinkwatako nga balaga nti nagoba mukyala wange n'abaana kakati nempasa mukyala omulala kakati bo bali ku kasasiro gye balya. Kyekindeese ku Prime Radio okutangaaza ensonga ezo musobole okutegeera ekituufu. Njagala kutangaaza tweyanziza okutangaaza kuno naffe katukutuuse yagala kutuuke. Nze sigobangako ku mukyala wange nedda, ate era sigobangako ku baana bange, ate ekyo eky'abaana banange omuntu abampayiriza nnyo nnyo nnyo. Nze obulamu bwange bwonna baana bange, siina ngeri gye nyinza kutenderamu ngeri gye njagalamu baana bange. Agamba nti ekyo nabo bennyini bakimanyi, ndi maama waabwe akimanyi nti njagala nnyo abaana bange. Era ekintu ekisinga okunnuma era ne kimbuzaako emirembe kuddira nsonga zaffe nga abakulu oba ez'amaka oba ez'abafumbo ate ne zingizibwamu abaana. Ekyo kye kimu ku bintu bye mpulira ddala nga ne bwe mbirowoozaako nnyinza obuteebaka. Kaakati okunnyonnyolamu okwo akatono omukyalo oyo engeri gye namufunamu sijja kuginnyonnyola, sijja kugyogera olw'okukuuma ekitiibwa kye ate ne ku lw'abaana bange, naye ye ebintu abimanyi bulungi engeri gye twafunaganamu. Ngumiikiriza omukyalo ono mu bintu bingi nnyo nnyo, era nzikiriza nti bayinza okuba abasajja abatono abayinza okugumiikiriza byengumiikiriza mukyala wange. Nzikiriza nti kyemugumiikiriza omusajja yina tasobola kukigumiikiriza ebimu biswaza, era saagala kubyogera no ku mpewo kuswaza mukyala wange. Ekyo kiba ky'amagezi era kiba kya butegeevu. Newankubadde nga nagumiikiriza, agamba nti newankubadde nga nagumiikiriza ekiseera kyatuuka nga siyinza kweyongerayo, nga siyinza kufiira mu mbeera eno. Ekyamazima nga siyinza kufiira mu mbeera eno. Era n'okumuzaalamu abaana ababiri abo kwegamba nzikiriza nti nakikola kyekikulaga nti nali musajja mugumiikiriza nnyo. Singa otegeera biki bye nagumiikiriza wandirabye nti ndi musajja omugumiikiriza ate erina okwagala okwannamaddala eri mukyala wange. Ebyaliwo byaliwo, nempulira nga tukyasobola kubeera ffenna, era twatuulako bulungi okuteesa ku nsonga eno afune waasobola okubeera. Nze nja kusobola okusasula yo ssente, ate nja kutwala obuvunaanyizibwa ku ye. Ekyo twakyogerako naye ne tukiteesa naye, twakyogera ne tukiteesa naye bwekito bukyali. Naye kyanneewuunyisa okulaba nga ate ebintu abitaddemu abantu abalala, ate abitaddemu ebintu ebirala, atandise
kwegamba okuntwala mu ngeri endala kwegamba ekyo nalaba nga ate tekyankola bulungi ekyamazima era nange ng'omuntu obusungu bwankwata twayawukana n'omukyala ndi wange obadde ebi nali nsuubiza nti nja kubikola yennyini yebiremesa nemuleka atandika obulamu bwe nga bwe yali akyagadde. Ekituufu saaleetako mukazi nga waali nga bwe yagenda abyogera era nga bwe mmanyi nti nawano bwe yabireeta saaleetako mukyala wakaawo nga waali nedda yamala kuvaawo neefuna mukyala omulala era nga bw'omanyi nti abaana si bangu nnyo bakwagala mukyala atabazadde kati ne ku baana bange bwekyo bwe kyali kwegamba tebasooka kwagala mukyala ono ate bo baafuna ekirowoozo nti maama nze nabugoba newankubadde natuula nabo obanga bakulu bategeera nenjogera nabo naye ate ne bateekebwamu ebintu ebirala kyannuma nnyo okulaba nga abaana bange bamatizibwa mu matizibwa enkyamu naabanga maama waabwe yabeddiza n'abatwala mu ntwala enkyamu kaakati n'abajja ku kusoma kwabwe bwe baali basoma mu ssomero amalungi kwegamba n'abatwala mu olw'okuba kifo kirimu abantu sijja kukozesa kigambo ekyo naye alaga nti yabatwala awantu wataali walungi kukuliza baana twakola kyonna ekisoboka nentuukako ne Buluganda ate ne muba mateeka naye omukyalo ono ekintu kyeyateeka mu baana kyali kibi nnyo era abaana bange nze mbaagala nnyo era nkifubyeko nabo bazze nga bakiraba naye siri mwetefutefu kuddira maama waabwe olw'ensonga zange era ekituufu nafuna omukyala omulala nina omukyala gwendi naye gwendowooza nti naye amala nze ndi mwetefutefu kukola buli kimu n'okuyambako ku mukyalo oyo naye nga abaana bange bamaze kunzirira ekyo nzize nkyogera nakati nkyogera ndi mwetefutefu kubaako kyonna kyenkola singa ajjamu omutima abaana abo gwe yabateekamu abaana ne bakomawo abaana ne basoma abaana ne babeera mu buvunaanyizibwa obwo naye nga tebali eyo sisobola kubaweerera nga bava mu kifo ekyo era sisobola kulabirira maama waabwe ng'ali mu kifo ekyo nze kyenjagala akkiriza abaana bange bakomewo nze nja kumuyamba mu mbeera gye nnaaba nsobodde naye nga simuyambira eyo ng'abaana bange ali nabo mu kifo ekyo oli ku 9/9/9/6 eyitibwa Prime Radio sebo njabo njowuliriza eweza emitima gy'abangi eweza emitima gy'abangi kaakano omukulu oyo yawulirako nti bano bandiba nga bajjako ku Prime Radio kati n'ayagala okulaga ekituufu kaakati omukyala maama w'abaana agamba ebigambo bino era byenjagala owulirize oli abadde mwami kaakati omukyala agamba bw'ati waliwo ebintu bingi ebituukiddwako ebyatuukibwako mu kiseera kye nali ne mwami wange ono era kyenzikiriza nti nina ekitundu kye nakolako naye nga tuli naye yalina
obuzibu bwe ate nange nalina obuzibu bwange. Ekimu ku bintu ebyali biŋŋaanye okufumbirwa era nga nali nkyejjiddemu ddala nalina obuzibu bwange. Era nabeerangawo bangi abaali banneetaaga, baali abaali banjagala, naye olw'ekizibu kyange nagaana okufumbirwa. Bwe nakwatagana ne omwami ono n'alaga nnyo okufaayo ate nanjagala nnyo, nange ne mwagala. Ne tubeera ebbanga nga twagalana, newankubadde nga nali sigenda wuwe oba kusula wuwe, era bwe ndagendanga nga mbalayo akaseera katono ne mala nenvaayo. Olunaku lwali lumu lwe yanfunza nanfundiriza ddala. Mu mbeera eyo nga sikyasobola kuddayo gye nali nsula. Kyampisa bubi, naye olw'okuba nali manyi obuzibu bwange nali ŋŋaanye okwebaka. Naye mu kwogera obulungi nange ne mu mbeera gye namulabamu ng'alabika okufaayo n'okuntegeera, nayanja obuzibu bwange gy'ali. Ne mutegeeza nti nafuna obuzibu kuva mu buto, obutalekeraawo kuvuga ku buliri, nkirwanyeeko, nkoze buli kimu ekisoboka, n'embeera eyo yagaana. Ensonga lwaki sisobola kukufumbirwa kubeera naawe. Kati bwe nayogera ensonga eyo, kati ye n'agirabanga ensonga ennafu, era ne yeeyama nti ye mweteefuteefu okugumira obuzibu bwange, ate era mweteefuteefu okukola kyonna ekisoboka okulaba nga nva mu mbeera efaanaganako bweti. Era naye n'abaako obuzibu bwe bwesaagadde kwogera, bwe yaŋŋamba. Jjukira omwami ye agaanye okwogera, naye omukyala yayogedde obuzibu. Mwami agambye sitwaza mukyala wange, ekyo njagala kukwebaza, naye omukyala ye obuzibu abweyogeredde, yamba tewali buzibu kanjogere. Kale no munnange ne yeeyama okubeera nange mu mbeera yonna, era nga n'ekigendererwa ayagala nzigire ddala nsobola okubeera wano tulwanyisa embeera eyo, kubanga yali anjagala. Ekituufu nali sirabika bubi, okugyako ekizibu ekyo kyokka kyekyali ekizibu kyange. Era bwe twakkiriziganya nenzija ne tutandika okubeera ffenna nga nzize mu bufumbo buno. Nabeerawo ne munnange, naye nenfuba okulaba nga neegenderezanga nnyo, era kino kyabeerangawo bbalirirwe. Nina bye neewala, ate nenfuba okulaba nga nange neetayiminga, kubanga ekizibu kyange kyabanga kyabwe neebaka okuzukuka nga bukedde. Kakati nateekanga kesimu nengiteeka mu alamu, nenza okusanga nensobolanga okufuluma oba okufuka amazzi nesifuka ku buliri. Kati lwabanga lwa lumu ekizibu ekyo lwekyabangawo, lwabanga lwa lumu nnyo, era neefubako. Ate nga bwe tunoonya eddagala, nga bwe nnoonya amagezi bwe ntyo, nebula nebbanga ngalaba ng'atakiraba, ye ng'alowooza n'okulowooza nti nawona, naye kwabeeranga kwekubiriza nakufaayo. Naye nafuna eddagala mpolampola, nekigenda nga kigwamu nga kijja lwalumu. Kakati nebaza Katonda nti bwe nafuna olubuto ate nekikendeera nekiggwawo kumpi nekiggwerawo ddala ddala, era genda kuzaala nga sikyalina buzibu obwo nga bwaggwawo. Era ekyo nempulira nga buwanguzi obw'amaanyi gyendi. Naye ate bwe nabala okuzaala wayitawo ndowooza ebbanga si ddene, ate nenfuna ekizibu ekirala.
ekizibu ekirala ate kyo kyali kibi nnyo. Nafuna okukulukuta fistula. Embeera eyo munanga agamba nti embeera eno yampisa bubi naye nenjigomera omwami obutagitegeera era nalwanagana nayo nga bwe nnoonya ekyokukola natuuka n'okuzaala omwana wokubiri. Embeera eno nga weeri naye ng'omwami tagimanyi nga nfuba. Kaakati nga bw'omanyi ebintu bwe biteekwekera bbanga lyonna, ate nange nali mpulira nga kimmenye, ng'eddagala libaŋŋambye lyengezezzaako liganye, ate libaŋŋambye eddala lya ssente nnyingi nnyo era nga lya kizungu, ate nga nsimbi siziyina. Kati omwami yeekengera nga yeebuuza kiki, nange kwe kumubuulira amazima nga kye nnoonya mpe ssente nsobola okugenda okwejjanjaba. Era yambuuza kimaze ebbanga ki, ne mubuulirako newankubadde nga saamubuulira ddala bbanga lyonna, ne mubuulira n'eddagala lye nkozesezzaako. Kaakati nalowooza nti munange ajja kuyimirira nange, ajja kunnyamba, ate nekino ekizibu nsobole okukivaamu kubanga kyali kyetaaga ssente oluvannyuma lw'okukozesa habo ng'agaanye. Embeera nga zikyuse, ngenda okumulaba nga atandise n'okunneenyinyala, kwegamba n'asalawo n'okunzira nanzira. Embeera zonna embi zaatandika okusituka mu mwami ono kunze, ate ng'olumu abinkola n'abaana nga balaba, abaana nga babiwulira, abaana nga babimanya, era amaziga olw'omutwe agakaabanga nabo wadde nga saakyagalanga era nga nakikwekanga, naye nga waliwo oluusi kyolabanga tolina bw'okikweka. Yali njafuba nnyo okulabirira abaana be nnyo era ng'abaagala. Ekyo kyo ekikwata ku baana, abaana be ng'afaayo nnyo, naye ng'ekikwatagana kunze tayagalira ddala, tayagala era nga talina kyakola gyendi, talina kyakola. Kati era nga n'abaana balaba nina obwetaavu, niyo obwange tebukolwako, naye ng'ate obwabwe bukolwako ng'abaana, naye nga ye tayagala kummanya. Ebimu nalinga ndowooza nti abaana bano tebabiraba kubanga nabikwekanga era nafubanga, naye oba oli awo omwana n'akubuuza ekibuuzo nekikukalira ku matama, nga mwana akikubuuzizza gw'obadde omanyi nti takimanyi, takitegeera, kwegamba n'obwobuzaabuza ng'olabira ddala obuzaabuza omuntu ategeera. Ekyo kimu ku bintu ebyasinga okumpisa obubi. Yakola ebintu bingi ng'ekigendererwa kye yagala neegobe ngende nzekka, naye nga sina bwe nnyinza kuleka abaana bange, wadde baali bagenze bakulaakulamu era nga basoma, naye nga mpulira bubi okuvaawo okutuusa lwe yampita ekintu kye yali takyakolera ddala era nga takyatuula nange nti oba tuteese, ekyo nga takyakikola. Kakati ampita tutuule, yandowooza ntugenda kwogera ku nsonga zino kubanga nze waliwo ebimu bye nali nalaba bimu mbiwulira naye nga nabyesonyiwa. Mmanyi nti alina omukazi ebweru, naye ng'ebyo nasiina kyenyega kubanga mmanyi embeera gye ndimu yaddusa omwami ono, ate yagaana okugikwatako. Naye bwampita tutuula kaakati bwe tutuula kyava
nanjatulira amazima nantegeeza nti yankoowa. Bali bakikugambyeko? Olina gye nakugamba nti nakukoowa, nga mwami we yakikugamba nakukoowa, oba mukyalawo nakukoowa, ayinza n'okuba mukwano gwo naye ng'omulaba akijja ku mutima nti nakukoowa, mbadde neekaka bwekase naye nakukoowa. Yantegeeza nti alina omukyala omulala. Ekyo nali nkimanyi era nali nga mulaba bye yali akola byonna nga nkimanyi, naye aŋŋamba nti awulira akooye okubeera ku buzigozigo eyo mukyalo oli gy'ali, ate mbu ng'alina amaka ge gano. Kati aŋŋamba nti nze nsobola okunoonya we nnyinza okulaga, nfune gye nnyinza okupangisa, naye nga si kuno. Ye ajja kunsasulirayo emyezi nga 6, nange nja kuba olunvumbyevumbyemu nga nina bye ntandise okukola, nga nsobola okwesasulira ennyumba, nga nsobola okwerabirira. Kakati ng'ayagala ekyo nkikole amangu ddala. Natuleka n'enkaaba. Kyeyakola kwe kunkuba oluyi olw'okukaaba, nankuba oluyi ebwanvuma n'okuyomba n'okunnangira obulwadde bwange n'ebirala bingi. Kakati ekyo kyampitirirako, era olunaku nnyingi oba n'obusungu nakwata ebyange kirungi abaana bali tebaliiwo. Mu ngeri y'amagezi baana nga saagala bategeere, baali ku ssomero. Neŋŋendako mu baganda bange mbeereko eyo kubanga kyali kiyise wekirina okukoma. Ne ssente nazigaana ez'okumpa nti ngende empangise, nazigaana. Naye wankubadde ng'ate bwe ndagenda era yamala n'aziweereza ku ssimu, nali ngenda kuzizaayo. Muganda wange ono gwembeera naye n'agamba nedda, sente ezo ziyinza okubeera entandikwa, tozizaayo. Newankubadde ng'ate era kozesezaawo ne zigenda kumpi zonna ne ziggwaawo, n'endala ono yazeewulakooko. Omutima gw'abaana bange gwannumanga nnyo. Kaakati bano bannange bambuulirira nsooke ndeke abaana mmale okwetereeza, sooke nve ku baana kasita balina kitaabwe, ate baabo baana bakulu, abaana nsooke mbeesonyiwe, naye ndabe engeri gye nnyinza okulaba nga ntereeramu. Ennaku yannumanga buli najjukiranga ne ndowooza gye tuvudde n'omwami ono. Yannuma yantunuulira omuntu yandibadde annyamba naye nva mu kizibu kino, naye nangoba mu mbeera efaanaganako bweti, nampisa mu mpisa efaanaganako bweti, nga ninga nayagala ekirwadde kino, nayagala embeera eno embeego. Ekyo kye kyankabyanga amaziga ekiro n'emisana nga gakulukuta kumpi okujjuza piro yonna olw'embeera gye saayagala eyannangwa. Kaakati nafunamu obutakkaanya ne muganda wange waliwo we twali tubeera, era nga obutakkaanya bwava ku nsimbi ze yali yeewola, nga mpulira nandiyagadde okubaako byenkola, nsobole okwetuusaako bye sirina, ate nsobole okulaba nga obulamu bugenda mu maaso, kubanga kati essuubi lyaggweerawo ddala. Naye bwe nnagezaako kubanja ensimbi zino, ate munnange yanfuna bulala, n'atandika n'okunnangira byakoledde, kwegamba ate embeera neetabukira, ogenda okakkana nga
twawukanye. Sente yazimpa naye bubi Nagoba nangamba ngende. Ninga tuwali buzibu just kumujukizanga sente ezo nga njagala kubaako kyenkola. Kakati ate ye nalaga nti ebbanga lyembadde wano kwegamba siribaze, nze nali simanyi nti sente nali nazimuwa kumwesasula kubeera wano kubanga yazeewola bwewozi. Kale tebyali birungi nnyo ku saidi yaffe mu mbeera eyo, era nti twawukana. Bwe kugenda ne nnoonya eyo wansi nenfuna akayumba akajja mu busobozi bwange, era netandika okubaako obulimu bwenkola, okusobola okuyimirirawo, okweyimirizaawo. Nabeerayo ebbanga mu bulumi bwange naddala kulwa abaana bange. Nali nfuba okulaba nga mbawulizaako naye nga saagala bamanyi wawendi, era nga saagala bajje, naye ng'obawulira bwebufunye omukisa okwogera naye kwegamba bambi owulira ate nammwe noddamu kukaaba maziga ne muddamu kukaaba maziga, naye nga saagala kubalaga wawendi. Kaakati nali ndi awo ng'omwana omulenzi azze. Nze sinonangayo baana, sirina mwana gwe nalagirira. Baana bakulu basobola okweyogerera, basobola okwogera amazima amasengejje. Sirina mwana gwe nalagirira, tirina mwana gwe nanonayo, sirina. Naye nali ndi awo omwana ono omulenzi ngazze, era namwekanga bwekanzire neewuunya nnyo engeri gy'alabye wano, neewuunya nnyo. Era olwatuuka bwe yandaba bw'ati we nali, yatandika kukaaba. Nali ndowooza nti waliwo ekizibu ekimuleese era ekimutuusiza mu kukaaba egyava. Naye bambi embeera gye yansangamu ne we nali, mbeera we nali nsula, yamukaabya amaziga omwana ono. Nagezaako okumubuulirira naye ng'omulabira ddala yafuna obuzibu okusinza ku bwe yandaba n'embeera gye yandabamu. Era omwana agaana okuddayo, sigenda kuddayo. Agaana okuddayo, ate kiyakola ekibi ennyo kwekubira mwannyina essimu. Nali ndi awo nga ne mwannyina atuuse, ate ye bwe yatuuka yakuba mulanga. Nagezaako okukakkanya abaana bano, nagezaako okwogera nabo, nagezaako okubabuulirira, nagezaako okubeegayirira baddeyo, ensonga tujja kuzikwata mpolampola n'okubagumya nja kutereera. Abaana baagaana okuva wano, era kye ndakola kwe kukubira taata waabwe essimu, naye ndakuba essimu n'agaana okukwata. Yagaanira ddala, essimu yange yali yagizira nga tayagala kumanya binkwatako. Bwe nakuba emirundi nga takwata, kwe kumuweereza mesegi nga mulaga nti abaana bali wano naye balabika nga batayagala kukomawo eyo. Kati amangu ddala n'alyoka akuba, nange ne ŋŋaana okugikwata. Oluvannyuma ne ngikwata. Bwe nagikwata ate yaddamu kuyomba, n'atandika kunvuma, n'atandika kugira ki, abaana nabo ne ngijjako essimu. N'akuba essimu ne ŋŋaana okugikwata. N'akuba ez'abaana nabo ne bagaana okuzikwata. Kakati kye yakola obw'okubanga ekikwatagana ku baana ekyo kyo kye yakola, n'agenda eri wa muganda wange oli we twali tuafuna obutakkaanya, ye wano yali yamanyaawo, era bwe batyo bwe bajja naye. Kati bw'ajja yayimiriranga muli, nga tasobola kubuuka emyala. Kati kyava ayita muwala we kubanga yali awo ng'amulaba. Omwana ono muwala kye yakola, n'ayingira mu nnyumba n'omulenzi yali saidi we eri bwe yalaba kitaawe naye n'ayingira mu kayumba kano. Kaakati kwe kujja
era bajja bonna noono muganda wange waliwo kafoomu awo bavubuka abaali bakubira amatatu ne batuulako awo naye mbabuuza ono nga mukambwe nnyo era bwe namubuuza yaddamu gumu kyava ngamba ebirala byonna byogera tujja kubyogera naye njagala abaana abo bagende mu mmotoka bazze ne mugamba baabo olabyeko gwenkute oba gwensibye oba gweŋŋaanidde era nze nakubidde essimu nga ensonga yabadde eyo naye ate gwe n'otandika kunvuma baabo kati ono maama waabwe ono muganda wange yayingira mu nnyumba ayogere nabo bagende ne kitaabwe abaana bafulumya amaloboozi nga bakaaba nga bwebaganda kwegamba ate muwala ate ye kyayitawo kubanga neweru yafuluma n'abaali awo abaali bakuba matatu n'abalala ne batandika okulabika nga ate baagala okumanya kiki ekigenda mu maaso abaana simanyi kiki kyabayingiramu kubanga kino tekirabikangako mu maaso ga kitaabwe nga teryasobola kwesimba mu maaso ga taata we n'ayogera naye abaana baayogera ng'ate bubakaaba amaziga era bo baamaliriza bamugamba okuva wano nga tugenda ne maama waffe eka maloboozi gaali gatandise okugenda nga gabwawaala era nga abantu batandise okuba nga balingiriza baagala kulwanya kiki ekigenda mu maaso namusaba agende kanjogere n'abaana kansala amagezi gonna okulaba ng'abaana abo bakomawo era bw'atyo n'atambula n'agenda mu busungu n'obukambwe obungi era okuva ng'akyatambula mu kkubo nga tava ku ssimu akuba abaana obagize eki abaana namugamba Wange nkugambye kakkana bano abaana bakulu si baana bato kanjogere nabo bajja kujja balina okujja batekwa kusula kakati njogera n'abaana mu ngeri y'obwetuwaze mu ngeri ekikulu nga njagala bayambe nze baleme kunnyongera nnaku bwe bawulira nga baagala nsanyuke nga banjagala nga mbasaba ekigambo kimu bakkirize baddeyo ewa taata waabwe enteekateeka zonna kale zinaakolebwa ne tubaako kye tuyinza okukola nga bwe baagala nayogera n'abaana baagaana abantu ab'enjawulo baayogedde n'abaana baagaana ekifuba kikozeseddwa bakozesezza ku maanyi n'okutiisatiisa byonna bigaanyi era mulenzi yatabukirira n'agamba nti okuva wano ngenda kugenda ku street bwe nva wano nga munkasa okuva wano ngenda genda ku street taata we bwe yagaana okuddamu okubasomero sa okubawerayo fees okujjako nga bagenze eka ate nga balina okuva kugenda ku ssomero yagaana okuddamu okubakolera ekintu kyonna era oluvannyuma lw'okulaba nga asazeewo bw'atyo agezaako okubawa ekibonerezo nga buli kyakola kyonna agezaako okukikola okusobola okulaba nga baddayo naye abaana nga bagaanidde ddala nali nina okusala amagezi okubafunira ku busomero obw'ekinakuumu n'okulaba engeri ginyinza okufunamu obuyambi abaana bano basome kubanga nali njagala ate basome nagezaako n'okugenda taata waabwe n'agamba yayagala baana be ayagala baana be kyekyoka buli kimu ajja kukikola nange mweteefuteefu kubaako kyankolera naye abaana be bayagala waka njogera n'abaana nkoze buli kimu abaana bakambuwala abaana bafuuka ekirala naye ng'ekyo bakifuuka nga balina bye baali nga baserikidde emabega ate n'engeri gye babayisaamu etaali nnungi n'ebyo bye baali nga balaba nze nga simanyi nti babiraba
babingamba tuli eno ndi wali mu kwogera nga gamba kitaabwe ebimu babyogera. Wange olina byokola eyo ngolowooza nti abaana abo bato ngolowooza nti tebalaba tebawulira, olowooza nti beebase, olowooza nti bato. Olina byokola nyaabwe oba olina byokola kitaabwe ng'abaana abo olowooza nti tebalaba. Ebbaluwa eno kekubeerera ekyokulabirako era ekubeerere ekyokuyiga olunaku lwaleero. Ebbaluwa ya taata gye twasoose nayo akatundu ke akasembayo kawa obuvunaanyizibwa Prime Radio ekola ekisoboka kyonna okulaba ng'abaana be bamuddira era mweteefuteefu okukola kyonna ng'akikolera abaana be ate ng'akikolera ne mukyala we, era obuvunaanyizibwa ne babutulekera okulaba nga ffe eno nammwe eyo tusala amagezi okulaba ng'embeera eneetereera. Naye abaana mu bigambo byabwe bagamba bwe bati, abaana bagamba nti bibafunyeeko bimala, bibaliddeko ewa kitaabwe bimala, tekibagasa okubeera mu mbeera ennungi ate nga maama waabwe ali mu mbeera efanaganako bw'etyo. Nibibasoma byali tebikyategerekeka n'engeri gye baali bayisibwamu nayo mbagikoowa. Agamba nti waakiri okugenda ku street naye nga tetuzze mu maka ga kitaffe nga maama taliimu. Munanga ono yagambye nti sirina byenyinza kusomayo nga maama wange ali mu mbeera embi efanaganako bweti. Kale bwe yalwala ebitonnya yazza musango ki? Ye yabyagala. Ebibuuzo by'abaana wano bingi, bimu sijja kubinyonnyola nnyo naye mbagezaako okulaga obuzibu maama waabwe bwe yalina obwamuviirako taata waabwe okwawukana naye. Bagamba nti batuleke tujja kukula katubeere ne maama waffe mu mbeera yonna embi gy'alimu. Mukama ajja kutukuza, tujja kusoma bye tunaasobola okusomako, tujja kukola. Naye bataata abamu temwandisaanye kubeera bataata. Bigambo by'abaana era byensembezaayo mu bbaluwa eno. Tetuli baana bato okusalibwawo bwe tutyo. Tetujja kukulira mu matiribona na mu mbeera nnungi nga maama waffe ali mu mbeera eno. Katubeere ne maama waffe okusinga okubeera mu matiribona. Tubonyebonye ne maama waffe naye maama waffe tataffe yamugobola okuba afunye omukazi omulala. Ate kati atwagala ne maama waffe tamwagala. Kati katubeere ne maama waffe oba bwavu oba mbeera ki katugume. Tujja kukula, tujja kubeerayo. Bataata beeyisa bwe batyo muli babi nnyo era temusaaniddwa kuyitibwa bataata. Mwenna abatugoberera ku channel yaffe eno mwebale kubanga mutambula wamu naffe. So kano kalango katono nnyo tugenda kubanga tukayisaawo era nga tubeetondera olw'eddakiika eno naye nga tubagamba nti kino singa kiba kiwedde akalango kano tugenda kuba tukajjawo kaleme kubeera nga kali mu ddakiika eno naye nga tulina channel yaffe endala eyitibwa ewaffe Comedy TV. Gendayo subscribinga ku channel eyo. Twetaaga just abantu 1,500 wano ku channel eno tuli abantu 2,000 tusobola okukikolera mu wiki emu yo nga kiwedde kuba twetaaga abantu batono nnyo tubeere nga tusumulula comedy yenna bakomedian bamaze dde okwetegeka. Ogenda kubanga onyumirwa, tolina kyogenda ku missing, tugenda kubanga tukujjako stress. So ogendayo subscribinga botyo wano wansi kweno video nyini comment esooka waliwo link ya channel, gendayo oginyigeko ogende ku channel. So ogenda kubanga onyumirwa, tukole ekintu kimu tugendeyo tu subscribinge. So tubeebaza, mwebale nnyo, mwebale.